Ebitongole ebirabirira abantu abatawanyizibwa obulwadde obwa kookolo biraliikirivu olw'omuwendo gw'abantu abongedde okufa ekirwadde ekya kookolo olw'omuggalo ogwava ku kirwadde ekya COVID-19. Ssenkulu w'ekitongole ekya Uganda Women's Cancer Support Organization Gertrude Nakigudde agambye nti ekirwadde olwa COVID-19 yazinda eggwanga lino ate nga COVID yayongedde okusaasaana n'okutta abantu. Abalwadde ba kookolo bangi batya okugenda mu malwaliro era kivuddeko bangi obutafuna bujjanjabi bwetaagisa. Nakigudde agambye nti kino kireetedde abalwadde ba kookolo bangi okweyongera era nga n'omuwendo ogw'abafa ekirwadde kino buli lukya gweyongera. Era tewabaddeewo nteekateeka yonnomesa abantu ku bulwadde bwa kansa oba okubasomesa obubonero. Era tewabaddeewo nteekateeka yonna yakusomesa abantu kwatagana ya kansa ne COVID n'obulabe obulwadde bwa kansa bayinza okugwamu singa baba bafunye COVID. Tulabye nga kansa yeeyongera nnyo era ng'abantu 3,114 baafuna kansa omwaka ogwo era abantu 2,229 ne bafa. Era abantu 57 ku buli 100 baafuna kansa omwaka ogwo baali bakyala nga baali 19,500. Era ffe abali mu bitongole ebibudaabuda abalwadde bano tusanze okusomoozebwa kungi, obujjanjabi obusinga bwayimirira era abalwadde abasinga obulwadde ne bukula ne butambula era tubalabye nga ate bagenzi ne bafuna COVID mu guno omwaka ate ne bafa. Nakigudde era ayagala gavumenti eddemu okuteekawo emisomo ku ngeri abantu kye bayinza okuwangaala n'ekirwadde ekya COVID-19 naddala mu bantu abalina endwadde enkambwe nga kookolo. Tukubira omulanga gavumenti n'ebitongole byonna ebyawamu babeewo enteekateeka okutambuza abalwadde bano okusobola okufuna obujjanjabi ate n'okuyambako ebitongole ebibudaabuda n'ebiwa obukakkanya obulumi ku balwadde bano basobole okukakkana ku bulumi ng'entambula n'ebintu ebirala. Tusaba era wabeewo enteekateeka ey'okusomesa abantu nkolagana wakati wa COVID-19 ne kansa era n'abalwadde bano bayinza batya okwetangira obulwadde buno. Abakulembeze mu disitulikiti y'e Rakai batabukidde enjiniya wa disitulikiti eyo lwakukola nguudo mu ngeri y'akadibengalye. Omusasu wa Festozi Sekimpirwazi kaatuwa ebisingawo. Abakulembeze mu disitulikiti y'e Rakai batabukidde enjiniya wa disitulikiti Sentamu Julius ne bamulagira okuddamu enguudo zonna okuzikola olulungi nga bazimulagira ng'ekyo abatakisobodde bamugambye taddamu okulinnya ku luguudo lwonna. Abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu disitulikiti y'e Rakai nga bakulembeddwamu Javira Sekamwa Kisoboka ng'embaka wa Buyamba mu Parliament, saako Samuel Kagwa Sekamwa nga ssente wa LC5 n'omubaka omukyalo w'e Rakai Juliet Subi Kinyamatama babadde balambula enguudo zonna ezibadde zikolwa mu disitulikiti eyo ne bagamba nti zaakoleddwa bubi nnyo nga n'ezimu zeetaaga kuddamu. Javira Sekamwa Kisoboka agambye nti okusinziira ku ebyo ebyateekebwa mu nteekateeka oluguudo olwa Kibaati Namunnungu nga luno lumugombolola e Kakyera agambye nti olwali lwateekebwako ensimbi nnyingi nnyo kyokka nga yingini ono yazikoze bubi. Era ne tumuwaako ekopi ya budget kirabika akateeka girina tumuwaako ne tumutegeeza nti kola nga budget bw'egamba ere mwezi goma webyetaagisa ere malamu era nga bwekigambibwa mu budget tusobole okulaba nga abantu bafunira oluguudo olunaamala ekiseera kiwerako nga terufudde mu nnaku 2 oba 3. Ye Sentamu Julius nga nyingine wa district bw'atuukiddwa ku nsonga eno agambye nti kiyabadde akola yabadde alowooza nti kyekituufu kyokka n'agamba nti agenda kuddamu akole nga bakama be be bamulagidde okukola enguudo eziri mu disitulikiti eyo zisobole okutereezebwa. Ku CBS FM nze Sose Kimpirwazi Rakai Kochi. Minisitule y'ebyobulamu etangazizza ku biviiriddeko abantu okwesamba amalwaliro aga gavumenti. Omusasu waffe Dennis Katulu Wandaga kaatuwa ebisingawo. Oluvannyuma lw'abamu ku bannayuganda abakwatiddwa ekirwadde kya COVID-19 okwemulugunya kuweereza obuli mu bifo omujjanjabirwa abantu bano mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu, minisitule y'ebyobulamu olunaku olwaleero eyise bannamawulire obukubiire ku bimu ku bifo awajjanjabirwa ekirwadde kya COVID-19 ng'ekimu ku ebyo kibadde ky'e Namboole. Olunaku olwaleero akulira ekifo kino Dr. Ivan Kisuule ategeezezza nti obujjanjabi obulungi kati mu bifo ebyo mwebuli naye ng'okusomooza kwe babadde nakwo kwe kw'obutaba namukka gumala naye nga mu kiseera kino bavannyuma lw'abamu ku bawi b'obuyambi okuva mu bitundu eby'eggwanga ebitalimu n'ebitundu by'ensi ez'enjawulo okuvaayo ne badduukira Uganda. Kati amalwaliro ga Uganda mangi galina ku buweerero nga galina omukka ogusibwa ogubadde gutali malwaliro gano. Dr. Kisuula ategeezezza nti wabaddewo okusomoozebwa kw'amaanyi olw'abamu ku balwadde abaleetebwa mu bifo omujjanjabibwa nga baleetebwa boodabooda ate nga tebafunye bujjanjabi.
kyagambye nti kyabulabe nnyo era n'abalabula okulekerawo okukozesa abagoba boodabooda wabula bakozesenga ennamba za gavumenti eza ambulance ezisobola okubajja mu maka gaabwe oluzi batwale mu bifo awajjanjabirwa. Emmanuel Airenebyona nga ye mwogezi wa minisitule y'ebyobulamu ategeezezza nti okusoomooza okukyaliwo kwe kw'abantu abawunye ekirwadde kya COVID-19 wabula ne basigala nga babuulwa. Era ono ategeezezza bannamawulire nti y'omu ku abo abaali babooleddwa ebitagambika so nga ate yali amaze okukeberebwa ng'ekirwadde kino takiina newankubadde nga mu kusooka yakeberebwa ng'akiina ate era n'ajjanjabwa bulungi. Kola Kyabasa Famanzi Dennis Katulu Wandagga Ennamboole. Mu mbeera y'emu akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Gomba Sister Kahunzire Christine asabye abazira kisa bayambe ku disitulikiti y'e Gomba bagiweereze ku ddagala eriyambako mu kujjanjaba ekirwadde ekya COVID-19 kubanga abantu abwe bangi bali bubyolo obutaba na ddagala. Omusasu waffe Patrick Serugo katuwa ebisingawo. Sister Kahunzire Christine agambye nti awulira obulumi buli basawo b'e Gomba lwe batuuka ku balwadde ba COVID-19 nga tebalina ddagala lya kubawa okujjako okubawandiikira eddagala eryo bo balyenoonyeze. Abadde ku kitebe kya disitulikiti y'e Gomba e Kanoni ku mukolo ogw'okukwasa abakulembeze ba disitulikiti y'e Gomba motoka etambuza abalwadde ya ambulance nga motoka eyo eguliddwa omubaka wa Parliament w'ekitundu ekya Gomba East Saazi Godfrey awakula ennume. Sister Kahunzire agambye nti ebbula ly'eddagala lya COVID-19 livuddeko abalwadde abamu okufa. Ekizibu ekirala omusawo oyo kyanokoddeyo kye ky'abasawo abamu malwaliro ga gavumenti e Gomba nti abalwadde COVID-19 gattako n'abasawo obutaba na bikozesebwa nga bagenda okukwata ku balwadde. Y'omubaka wa Parliament wa Gomba East Munanup Saazi Godfrey agambye nti wadde si alina okuzimba amalwaliro oba okusasula abasawo yalabye nga disitulikiti y'e Gomba erina obwetaavu obw'emmotoka ya ambulance era asabye buli omu nti motoka eyo agitwala eng'eyiye n'agattako nti agenda kusasula ddereeva waayo n'okugiddabirizanga b'abantu bateekemu mafuta. Saba tukwatire wamu emmotoka bwe beeyina ekizibu ffenna kibeere ekizibu kyaffe temugiyita mmotoka ya ssaani bw'eba ekola ensobi ffenna etukwateko. Tulabye ambulensi nnyingi nga bazibbiramu embuzi nze tegenda kuddamu kubeera wange naye buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nti byekola byebyo byerina okukola ki okukola. Babakulembeze ba disitulikiti y'e Gomba okubadde ssente wa disitulikiti eyo Kiviiri Godfrey ne ssente w'e Gomba Empenja Segirinya John Bosco bebaziza omubaka oyo Saazi olw'okugulira disitulikiti y'e Gomba motoka eyo era beeyamye okugirabirira. Wa CBS nze Patrick Serugo. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Teri muntu akkirizibwa kutunda ttaka lya kijja nga munnamateeka Ivan Bwoweebwa annyonnyola. Ne bw'obeera nga yegwe omusika oba ng'olina olukusa olw'okukumaakuma n'okugabanya eby'omugenzi yenna toyina buyinza kutunda ttaka lya bijja eririko ebijja olwo olukusa toba nalwo. Katikkiro w'ebyalo bya Ssaabasajja Kabaka omukungu Moses Luutu asabye abantu ba Ssaabasajja Kabaka bakomye okwekubagiza mu kiseera kino eky'omuggalo wabula bongere amaanyi mu kukola emirimu naddala obulimi n'obulunzi. Bino Katikkiro w'ebyalo abyogedde akwasibwa amakula ga Kabaka okuva mu ssaza Ssingo mu ggombolola y'e Bukomero ku kyalo Kagodo. Okuva ewa mukyala Namwanje Desiranta ng'ono yasalawo okusimba olusuku lwa Ssaabasajja Kabaka nga buli mwaka aleeta amakulu okuva mu lusuku olwo. Omukungu Moses Luutu asinzidde wano n'asaba abantu ba Kabaka okubeera abamalirivu era abakozi ng'omukyalo ono lwe banaasobola okwanganga embeera Uganda gy'erimu mu kiseera kino. Njala okwebaza omukyala Desiranta Namwanje ow'e Bukomero olw'omulimu omunene gwakola. Omukyalo ono yawaayo olusuku mu kiwendo kya COVID ekyasooka n'aluwaayo Ssaabasajja Kabaka era mu ngeri y'emu omukyalo ono embeera eno bwe yazze era yazzeemu olusuku lwe n'aluwaayo okulaba nti lulabirira luyambako Ssaabasajja mu kulabirira abantu be. Ekyo twebaza omukyalo oyo n'abantu bonna ab'eggombolola y'e Bukomero naddala abakulembeze b'eggombolola olw'enkolagana ennungi gye balina naye esobozesezza okulaba nti Ssaabasajja Kabaka bamuyisa mu budde buno obwakazigizigi era nkubiriza Obuganda bwonna okulabira ku mukyalo ono olw'omwoyo gw'alina omulungi
ogw'okwagala Ssaabasajja Kabaka. Tumwebaza nnyo mukyala Night Namwanje olw'omulimu amakula era tusaba agende mu maaso. Desirata Namwanje ng'ava mu ssaza Ssingo mu ggombolola y'e Bukomero ku kyalo Kagodo asabye abantu okuteekanga mu nkola ebiragiro bya Ssemunywa kubanga y'ebyo ebimuyambye okukyusa ku bulamu bwe. Muwulirize nnyo CBS kubanga nze yenfudde kyendi nali ku CBS ebwayise nempulira Kabaka ng'ayogera ku makya tinkubiriza Abaganda mwenna abantu mwenna basobola okugenda mu byalo mukole mudde mu byalo mugende mukole nange nempuliriza nengamba olaba Kabaka ayogedde tutudde mu kyalo tugende tukole wai nange kangende mu kyalo era nentandika okulima naye bannange sejjusa era neebaza nnyo Kabaka okukubiriza nempuliriza kye yayogera ate n'ekirala abantu bwenna mukole mwekolerere kati nga bino ebya COVID bwe biriwo babaga mudde mu kyalo temwekanya muddeeyo nkubiriza abazirango mwenna gye muli n'ab'ebika ebirala mwenna muleete emmere Mengo kubanga emmere tukirina muli bantu bakozi mugireete buli alina emmere gy'alina yonna ng'aleeta mu lubiri abantu balye ate n'ekirala ali obulungi yamba atalina nenkubiriza abantu bange mwenna abamanyi nze Desirata Namwanje mukole Abaganda kwekolera. Abatuuze n'abakolera ku myalo egiri mu disitulikiti y'e Masaka bakukulumidde gavumenti olw'obutabafaako mu kiseera kino eky'omuggalo ate ng'amagye gabalemesa dda okuvuba era tebakyalina kye balya. Edward Tomusange Kayinja. Oluvannyuma lw'okuwulira nti gavumenti yatandise okugabira ssente abantu abawejjere abasinze okukosebwa ennyo omuggalo abavubuka ku myalo egiri mu disitulikiti y'e Masaka omuli ababodaboda abavuganga abavubi n'abasuubuzi b'ebyennyanja bakukulumidde nnyo gavumenti eno olw'obutabafaako so nga bo amagye agaagoba abavubi ku nnyanja gaali gabateeka dda ku muggalo nga tebakyakola kati kumpi emyaka 2. Bino ababodaboda abaali bakolera ku myalo okuli Bukakkata, Kaziru, Kabasese, Lambu, Abessunga ne Nabugabo mu ggombolola y'e Bukakkata babitegeezezza kansala waabwe ku disitulikiti y'e Masaka Lubezi Gerard ng'ono yabadde abatwalidde ebyokulya awamu n'ebikozesebwa mu kwetangira okusaasaana kw'ekirwadde ki COVID-19 omwabadde obupipa ne sabbuuni ebyeyamisibwa mu kunaaba mu ngalo wamu n'ebirala ne bagamba nti gavumenti bo yabeerabira. Kansala Lubezi Gerard agambye nti okusomooza ab'oku myalo kwe bayitamu kusinga n'okwo okw'ab'ebibuga abalowoozeddwako mu kuweebwa ensimbi bo kwe balimu. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama. Bannayuganda abaddusi b'emisinde abakazi ku mutendera gw'ensi yonna Halima Nakayi ne Winnie Nannyondo ekiro kya leero bagenda kuyingira ensiike okuvuganya mu mpaka za Wanda Diamond League ezigenda okubeera mu kibuga Monaco e Bufalansa. Emisinde gino gigenda kubeera gya mulundi gwa 6 ng'ajja kubumbujira mu kisaawe ekya Stade Louis II. Halima Nakayi agenda kuvuganya mu mita 8 ku ssaawa 9:18 ate nga Winnie Nannyondo agenda kuvuganya mu mita 15 ku ssaawa 4:16 ez'ekiro nga empaka ze zimu zino omuddusi Joshua Cheptegei mwe yamenyera likodi eya mita 15 omwaka ogwedde. Halima Nakayi ajja mu misinde gino nga yakamala okukwata ekifo ekyokubiri mu mpaka za Oslo Also Games ezibadde Norway ng'ennaku z'omwezi gumu omwezi guno zeyaddukidde dakiika 1 n'obusikonda 58 n'obuwuzi 7. Abaddusi bombirira emisinde gino bagigendereddemu okweteekerateekera empaka z'ensi yonna eza Olympics ezigenda okubeera e Tokyo Japan okufa nga 23 omwezi guno. Halima Nakayi ajjukirwa nnyo okuteeka akamwenyumwenyu ku bannayuganda bwe yawangula omudaali gwa zaabu mu mpaka z'ensi yonna eza World Championship ezaali e Doha mu 2019. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako seminti atawunyikamu mu kusiba tayiro ne ziwangaala. Super Bond Tile Adhesive akolebwa Caro Adhesive Works Limited ng'asangibwa mu hardware zonna. Eyali omufuzi wa South Africa Jacob Zuma akawunga k'ekkomera waakukalya akawuluuke kkooti enkulu egobye okusaba kwe yasaayo nga wakanya ekyokumuggalira n'emulagira aliirire ne gavumenti ensimbi zeesaasaanyizza. Jacob Zuma yali asabye kkooti enkulu emutunulemu eyimirize ekiragiro eky'okumukwata n'okumuggalira ekyayisibwa kkooti etaputasa mateeka.
mu kiro ekyakeeseza olunaku lw'eggulo Zuma yalabye poliisi emaliridde okumuvumbagira ng'omubbi w'akasimu yesterday yekka n'agenda yeewaayo mu mikono gya poliisi atandike ku kibonerezo eky'emyezi 15 ekyamusalirwa. Pulezidenti Zuma yateega obutego obuwerako asimatuka ekkomera. Waliwo n'okusaba okulala kwe yateeka mu kkooti etaputa ssemateeka ng'agamba nti ekibonerezo ekyamuweebwa kisusse obunene era ku bbalaza ya sabbiiti ejja kkooti ya ssemateeka lw'egenda okusalawo oba ng'emukendeereza ku kibonerezo oba okukigirawo ddala. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Ebitongole ebirabirira abantu abatawanyizibwa obulwadde bwa kookolo byeraliikirivu olw'omuwendo gw'abantu abafa obulwadde buno olw'omuggalo ogwayisibwa mu kwetangira ekirwadde ekya COVID. Abakulembeze mu disitulikiti y'e Rakai batabukidde enjiniya wa disitulikiti eno olw'okukola enguudo mu ngeri y'agadibengalye. Eyali omufuzi wa South Africa Jacob Zuma akawunga k'ekkomera agenda ku kalya akawuluuke kkooti enkulu egobye okusaba kwe yasaayo nkawakanya ekyokumuggalira bw'etyo n'emulagira alirire ne gavumenti ensimbi zeesaasaanyiza. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bye gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga agundegunda omuteregga.